Wow, what up? Take it. Wow, yeah, got it. Omukolo kubandi wano waka tusimbula mwaletu olekere wali ensimbe estate yawe mugenda okupasa watano tusimbudde tuli ku lupya bibiri mulimu ebizitowa kituufu tegedde ekyo kyenyaginuma Kibera mula. mubisula wansi nekila kiwanja olina kikwasa omuntu mungalo Engamia tunacheka huko. Engamia. bategeera Material ni engamia. Ndio kweli. Elizabeth. Atitoa kwa. Eh. Toa mimi. Hapo yake sisewa pia. Akeli ya tata mama. Engamia isi. Wai, ino laba woni. Oyo jimulage, oyo musajja. Ajipenge ati. Neno. Why? It was like you understand. Tega como musana. No. Teka mkasana. Agala bagambe gospel tourist yali ku mukolo. mukolo gwakabako biraba mulimu engamia engamia wabasukali omukyala awomanya batutte bigi Kabakebera wanga tebiggwayo. tuli ku mukolo gwa kabako ogenda akimu mukyala we ebirabo bali mu kutwala muliddeko ndi bapakinga n'engamiya Bikyaliwo bityo munange mukulikeyo nnyo era njagala obbaniriza mwogerwa omulundi gwo ogusoso kubanga otulaba. If it's your first time watching this video, do one thing for me, genda wansawo osubscribinge, bwomala osubscribinga olikinge nolikinga video eno kijja kuba kyamaanyi nnyo era ojja kuba ofuna ate amawulire amalala gakwatagana ku baselebu bo wano mu Uganda, mu Kenya, Tanzania, East Africa ne world over. Gentegeddeko olunaku lwaliro nti omukyala amanyiddwa nga Spice Dana oba Namukwaya Daniana
Diana omwana enzaalwa ya wano mu Uganda wenjogerera nga yabitaddemu dda engato okubanga ate agenda side zawali Tanzania eno nga yagenze kusinkana mwana mulenzi amanyiddwa nga Mobeso okulamu nakola kolabo naye mujuke muno Mobeso ono yali mu Wasafi Boys ne saa zinaku zinadda akola nnyo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Rayvanny ono yagulawo company wa music label empya so efana ebyo nga obirabye bya Spice Dana yatuuse naye nakulabidde olutalo Lawrence musomese nnyo abaana nakulabidde olutalo mu Luswahili Spice Dana ngamba nini wanasema nini kwa Uganda kwa Tanzania wewe mini nene Spice Dana ngamba yes boss ndio mgamba sasa wewe unasema kitu gani unasema kufanya nini kwa Tanzania mfoto gamba mimi nakuja kukuba mubali yagambye yes boss one time two time three time they call me Spice Dana au nakomyotegera Nenga beautiful Spice Dana omukyalo no munange yomu kwa abafudde kula muno bakola collaborations mu East Africa ezenjalo okula muno ata pushing music career ye ogenda ku level endala era nga you never know ekana abate kamulidde kayinzo ato kubanga kamukolera atinzo okola nga afunyeyo collabo ne mwana mulenzi manyiddwa nga Diamond Platnumz nawe nyinyi onjagala okuyita mu ate ku story endala shortly Lawrence story ya mwana mulenzi Diamond Platnumz okubanga ye mufirika actually yes ye mufirika asoso kubanga aweza milioni 5 wali ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa YouTube ono yaziwezezza era munange BBC nevayo ne muwandikako nga olaba ekifaananyi ekyo ye muyimbi mu Africa asoose okuweza milioni 5 bweddu 5 million subscribers wali ku YouTube akikubye nnyo mumanyi ba Wizkid bali mu 1.6 Davido bali mu 2 million mwana mulenzi Rayvanny bali awo mu 2 million mwe badigidira mwana mulenzi Harmonize bali mu ba Eddie Kenzo bali mu 1 million bakamilioni bakyali eno mu mitwalo bashiba bakyali mu mitwalo ba Spice Dana bali mu mitwalo abiri awo badigidira muyimbi kyo wamanyi mu East Africa manya mu Africa no kutumanyi noza Wizkid Davido ne Burna Boy betusingo ani Toto Wakim Pato ranking bakyali mu mitwalo 9 kakadde mu badigidira so omukulu ono akikubye nnyo era ngo niyavayo munange nayombesa abayimbi bangi nyebwero naddala muyimbi amanyiddwa nga Beyonce olwokuba muno teyamuteeka ku alubamu ye emanyiddwa nga Lion King ngate yateekako abayimbi nga Wizkid nateekako abayimbi nga Davido nateekako abayimbi nga Burna Boy nagamba lwaki nze tewanteekako okitegedde naye nga alina oluyimba olupya olugenda okuba nga lufuluma very soon ne mwana muwala amanyiddwa nga Alicia Keys ono nga munange naalongo mulamba era nga bakoze akayimba kalungi nnyo so katulinde maaso awo naalufulumye tujja kwatongera obategeeza naye nga amawulire gempuletedde sigeego oba tusokedde street tukomeka awo tugenda ate mugakabako kale kasooka tumusooke nkulayo ku bifaananyi bya Spice Dana ng'adigida ng'ayogera Oluswahili side zeri Tanzania gyagenze okuba ng'akola kolabo ng'ashootingayo ne video then kulagene ku bifaananyi bya Diamond Platnumz ne interview emu gye yakoze by the Diamond Platnumz nzijukira yajja mu kuyimba wano wetwasinga omanyira akayimba ke bayita number 1 ke yakola kolabo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Davido so saa zino wenjogera ye mufirika asoose okuweza milioni 5 naye kyeyinza okugamba nawe subscribing ku channel yaffe so okubanga tuweza at least emitwalo 10 omwaka guno nga tegunaggwako so channel yaffe bagiyita Celeb Jazz with King Smith era twakoze ne stickers noba ogyagala genda mu inbox awo sooka osubscribing orecommending video eno ogirayikinge then ogende mu comment box ongambe Smith nyagalayo kaki ka sticker nga kano tujja kuba tukakutuusako mu ggwanga yonna gy'oli ate okuyita ku mikutu kyaffe egy'enjawulo my name is One the King himself nkola ne mwana mulenzi Lawrence ate nga wateekamu akasimbi sibala bannaffe aba King Montage Studios bano nga basangibwa wali enankola bye ku Prime Tower level 3 room D04